kibazo mu studios ogikwanjulira osibyeyo oti ampuliriza. Webale yakoze olwaleero wonna w'osinzira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Eriyo ampeereza ekitabo kya Pegasus, the soft copy. Webale nnyo lwakuba nti nze nagamye nabadde nafunye ekyange ekiri physical naye mmanyi mikwano gyange bangi ababadde baagala the soft copy era etuuse. Ampuliriza Lutindo, nina Ibrahim Ssemujju ŋŋanda yakedde wano baguma bw'atuusa kaya nti ennyambala gy'oyambadde nga ya musajja ali relaxed nnyo. Wamu naye nina Richard Baguma. Baguma teyabadde ndooza ku bagenda mu UN naye yaliyo luli. Ssemujju buuza abantu. Awuliza Radio Simba abasiba ne banyawo balamusiza mu linnya lya Mukama Katonda w'ekitiibwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baguma. Nga bulijjo mwebale kubeera naffe ku ssaawa eno. Katonda ow'amaanyi ennyo, obuyinza obungi naye nga wakise nnyo, tumwebazira okutusobozesa okubeerawo. Ampuliriza Lutindo, katono nnyo nga sinagenda kuba njagala kwogera ku mabanja ne PDM. PDM gavumenti yajongedde ssente, gavumenti neeraalika neega nti ku luno ssente zino bwe zinaatuuka ezongeza kati threshold ya buli muntu afuna akakadde kamu, naye nga sinatuuka ku PDM ensonga ntono nnyo. Okay, si ntono, nsaagidde mu UN wali, naye Ssemujju last week amaloboozi agabadde gakola across digital medias ne mawulire gabadde ga maloboozi ga Prime Minister Nabbanja ng'aboggolera mukwano gwo Kasule Lumumba nti ono yagenda without my permission, yagenda without my clearance, byalwanire walala. Nempuliriza nga naye mu caucus meeting ye NRM President Museveni yali abuuza Alupo ne Nabbanja, mwagenda mutya n'abantu originally batugamba 7 naye kwolwo baali boogera ku 7 and someone else tells me actually 7 ye yali official delegation ya Prime Minister ne Vice President, naye waaliwo ate abalala abagendera mu government delegation ekola emirimu eya Ministry ya Foreign Affairs nti ba diplomats abamanaginga buli kimu nti ate bo already baali bagenze. Wano hygiene, government hygiene. Lwaki president ba ministers be abaleeta ababuulize, vice president ne prime minister abaleeta ababuulize mu caucus to justify their numbers. Ekyokubiri kino ekya Nabbanja okujja mawulire okuyombera eno eri munda kigamba ki just a minute or two ne Baguma then ngende ku kiri. Si okusooka President Museveni nzirayo ku Kyabanyankole ng'ayise Abanyankole era wakazoola n'abagamba nti mulowooza nti Specioza Wandera Kazibwe Vice President, naye Abakatuliki, Abasoga n'abakazi basanyuka bw'olonda Kazibwe. Kati gw'olowooza nti Nabbanja Prime Minister kanaye kanfuke nga Museveni ng'abuuza yaliwo ssebo. Ekisooka Museveni obujoozi bwe Vice President mu Constitution ne Prime Minister abantu bakulu, kubanga President bw'afa nga Magufuli bwe yafa, Constitution ya Uganda egamba olwaleero nti alayira n'atambuza obwa President ye Jessica Alupo. Okwawukana ne Tanzania mu Uganda, President bw'afa ng'ebbanga eriwulayo siri ya myezi 6, muddamu ne mutegeka okulonda n'abeera wa kiseera. Naye bano bunaku bayomba, walaba Hillary Onek ng'ayomba awandise n'ebbaluwa resigning nga Utafiire yavumira Nabbanja mu kabine, Nabbanja n'akaabirayo. Kati kwe gamba nze ndowooza nga nze Ssemujju nti okuggyako nga toyinaayo kintu kirala ky'osobola kukola, naye okubeera mu kabineti ya Museveni ey'olwaleero eriwo. Olwaleero yakubanga toyinaayo kirala, naye kati kubanga
nze I can't imagine nenkera ku nkyanga Nabbanja is my supervisor kyovolaba era yagambye yasayiningira baminisita okugenda oli yagenda atya nga tamukkiriza nti kati otafiire ng'agenda kutambula ng'agenda wa Nabbanja yasayininge golaba kisoboka ekyo nti otafiire agenze anti otafiire yeetaaga diplomatic note bwana weereza foreign affairs agenda n'agifuna nti Jim Muweza ayagala kutambula agenze Nabbanja nzize nsayiningirako ngende ngifune no Museveni watuusizza kabinenti olwaleero kyebuuza nti kyekiri munda teri kyekyaliyo kabinenti Mbabazi yali musajja nga yeemanyi nnyo naye nga ne bw'abajja olaba ne baministers nga ogenda okumubuuzaako bakwate mu ngalo balabira ddala nga babuuza omuntu alina obuyinza naye Nabbanja ye yasigala nga Nabbanja nze natambulako ne Nabbanja nga tuli ku komiti ya Parliament tugenda kulambula bwe twatuuka ewaabwe Kakumire twayitamu ne tugenda mpaka Buweju Nabbanja ng'atula ne ku ddirisa n'agenda ng'awuubira abantu ku ddirisa lya bukosta wa Parliament so Museveni yennyini yali akimanyi bulungi nti tataddewo kabinenti yakola mirimu yateekawo obuteesi kabinenti kye kyakuwamu bantu bifo kati okutandika okuyomba bo bennyini noza bibatabudde naye nga ekikulu ku byo ekiri strategic Museveni takkirizaako bantu bamuweereza kubeera nga bakolagana ekyo takikkirizangako nze nga ne mu mawulire mu observer nawandika story ey'Amayombo ebiseera Mayombo yali eba mu CMI ng'alwana ne deputy we nempandika story ya Tumukunde ng'ayomba ne Kayanja nempandika story ya era twatuuka ekiseera nga bw'obeera ng'oli mukwano gwa Kayanja nalinga wano ku Olutindo nga tukkiriziganyiza ne Kisuule Magala Katende nga ye mukwano gwa Tumukunde okusobola okukolagana ne Kayanja nga nze ndi mukwano gwa Kayanja era Kayanja we yakolera operation Wembley nga ne bw'aba musibe nga yamuyina ne mukubira essimu nga nti gwe nja mukuwa naye singa abadde munno so kati Museveni akikola saagala kuloza nti kiri strategic olumu kibeera kya bunafu kubanga ojjukira mu biseera ebya Kintu Musoke yali ne specioza nga nabo mu Parliament bayomba buyombi nga tabu naye Kintu Musoke ye ng'omuntu munyoomi kati oluvannyuma kabinenti okuteeyateramu ng'aleese ensibambi ye abantu ng'oggyeko ye kyakola ekiri strategic nti abantu alina bateekawo babeere nga bayomba buli ddakiika naye kati bano bo yaleetera ddala nga bwe yabayita nti bavubi nga bizibu kuba ne bw'oba onaayomba katola ndi Museveni yaddidde kokasi gye yagenza okubabuuza kiswaza nakyo okubanga vice president omulengezi okutuuka kweyo level kyekyo kye ŋŋamba lwaki obaleeta mu kokasi yes yadde asobola obbatuuza n'ayita Nabbanja n'ayita ne Alupo naye kiri ekifaananyi ayagala nnyo okukisigaza abaka Parliament balabe Alupo ne Nabbanja ng'era nti temuli kalimu ne mubalaba ngoye ne moruka 6 zimugoberera temuli kati ne bano abalage nti nammwe muli vulnerable ekyakinyumirwa bunyumirwa kuba banasobola bakubira essimu ne namaliriza mu kokasi nga bagamba nti gwe wagenze n'abameka sebo nze nagenze ne bwe bati ate gwe nange nagenze ne bwe bati nagamba munnimba nenja I'll find out ng'abaana abato Baguma tewali Baguma yabadde naye New York ku vice president oba ku prime minister tewali ye yagenze n'abantu 7 omu yadde delegation ya 5 mu 2 omulala ya 2 ekyo tekiriyo Ssemujju obwo bulimba ebbaluwa wazirabye ebbaluwa ya Jeje Odong written by Jeje Odong eyina 51 egamba nti delegation ya vice president tegamba nti delegation ya vice president obwo bwe bulimba anti kati bwe bulimba nze you see olwaleero nze kukyendowooza bulijjo engeri owekitiibwa Ssemujju gy'ajeregamu Nabbanja olwaleero abadde very polite olwaleero abadde wampisa nnyo mba nendooza agenda kujerega
kubekyo bulijjo kyakola nze ndoza mukwano gwo oli omunyumirwa ku mujerega nze bwentyo bwendowooza naye kyabulimba okugamba nti vice president oba prime minister waliwo yagenze na delegation y'abantu 7 ekyo njagala tukikirizaganyeko obulimba obwe butandikira koge mazima bano bagenze na oli yagenda 7 nagenda 5. That was their delegation nga yiyo okujjako nti a republic of Uganda esobola kubanga yabadde ina abantu 7 lulina kugamba nti nze emirundi gyengenze ku UN tubeera nga tusinga ku bantu 7 nakugambye n'okugamba nti lwakuba badileyinza okuteeka abavubuka abange ku government delegation abavubuka abange benaweereze New York nga Ministry of Foreign Affairs eya Germany yebasasulira ngamba weereza mu kibiina kyange ekya United Nations Association lwakuba baalwawo bulwi nga bali siro mu gundi kuba jeje yali taliwo ng'alekedde mulimba nga mulimba abikola mpola ng'omusigire otherwise delegation yandibadde ng'esingako singa n'abavubuka bange babateekako nisigwe gusoose okugamba nti delegation ya Uganda babadde bantu 7 in fact president bw'aba agenze ye yekka abeera n'abantu nga 4 yabana 10 nina bana abalala bonna bagenda still tubeerayo bangi baguma sindategeera because gwe oyawukana ne president oyawukana ne Jeje Odongo assigning baruwa delegation n'abatuuma bano ba advisor bano baani wandindese nkugambye nti buli omuntu wa delegation okubeera ku delegation minister of foreign affairs ya signing ekyo kya bulijjo yes naye tegenda nti oli ku delegation ya vice president oba ya president oba ogenze mu kitiikyo ng'agenze ku delegation y'eggwanga. So why would the president quiz because, the vice president and the prime minister? Because obulimbwa bamwe bwe mukola buli lunaku bwe mwongeddemu amaanyi olwaleero alina okudda wali agezeeko kubaako kyakolako. Kati oyagala kuŋŋamba kibazo nti president teyateeka mukono ku bbaluwa ya Nabanja. Gwe lyali bubutyo bw'olowooza mu mutwe gwe ekyo oliramu ekiri. Ubu olimba batuwuliriza olimba batulaba kati ubu bulimba buba buzibu nze okugenda mu maaso nabwo baguma then njagala kunyinyonnyola ekiyombya Nabanja ne Kasule in public actually si ne Kasule ye Nabanja ayombesa Kasule has chosen the quiet mode tamudda mutakola ki oyo yagenda n'abantu bebe yagenda nabo nze sinze na mu clearinga teriyo ya mu clearinga tetujja na muwa sente zaffe atwale eri entalo ze so where does this come from? Kankubulira osobola okusanga by the way nga bulijjo ono Ssemujju atambuddeko n'agenda ebweru nga tali ku ssente za gavumenti naye bw'atuuka eri ng'omubaka wagwene balowooza nti palamenti yamuwadde allowance naye nga abamuyise be bamuwadde allowance nze kitwandibadde twogerako mu kulowooza kwange delegation y'eggwanga bw'egenda mu lukiiko ng'olwa UN eggwanga lifunamu ki nze ndowooza kyetwandibadde twogerako era ekyo Ssemujju akyogereko okuyomba kw'aba minisita ekyo sagala kukiddamu Ssemujju yakyogeddeko dda zinjagala mumbuulire ddi mwaka ki dwe batayomba bwe mugufuna ne muguŋŋamba then ekyo nja kukiddamu si baguma asaze magezi butayogera kubanga kyeboogera si gwe kisalawo baguma naye kati ogani kya ebyo sitaaga kwogera n'oteekawo ebibyo delegation bw'obeera ogikulidde kiringanga bangana ngenze ku programu ya kibazo wano tebayiye nti yawaka ya muntu naye olwokuba yagikubiriza vice president bwe bakwasa abantu bakulembera eyo delegation ebeera ya vice president baba bagitumye erinnya yaggwanga bakwasa certainly please ne vice president yagenze Ssemujju vice president wa gwanga vice president yagenze kukiikirira gwanga Ssemujju ebintu ebimu byoyogera obimanyi naye ogenda n'obiwetaweta I mean like really ekyo sikiriziganyiza naawe nange sikirizaganyiza naawe ku ekyo obulimba buno no propagating really honestly teriyo bulimba why teriyo bulimba kyobula mukama waabwe yababuuza gwagenda n'abantu bameka ontandikiddewo nti Museveni yayita abanyankole n'otandika okukinyonyoleka abanyankole twakukola ki kyowootandikidde okunyonyola
Kikulumye lwaleero ng'anye. No, you see. Kati ntegedde obuzibu bwa Baguma leero gye buli. No. Agenze mu Budia. No, kibazo stop. Gundi ye yakiwandiika Kazoora mu kitabo kye. You see. Ng'aga nti ffe twagenda nga Banyankole Caucus. Kikulembera ng'onyonyola nabanja. Kikulemberera nti Museveni mu meeting y'Abanyankole, it is the only meeting gye yagambira nti Kaziwe si vice president. No. You see, kibeera perpetuated. Why? Why shouldn't it? No. Nti nga Banyankole bayise n'obagamba nti mulowooza nti program kaibere ku Banyankole olwaleero. Sawa tugimale nga twogera ku Banyankole. Special zawadera Kaziwe vice president. Olwaleero Ssemujju, I am disagreeing, sorry. Tusobola kuperpetuatinga bulimba ate ng'omanya amazima. Ampuliriza Olutindo wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios ojjukwanjulira Richard Baguma ne Ibrahim Ssemujju Nganda. Mwenda yawaabira gavumenti ng'ayagala bagyewo omusango gwabeeranga mpeno kunemesa kakaawa kange mundeke nkanywe kibazo obale kuleeta kakaawa. Publication of false news. Kooti neegamba nti oli bw'aba ayogedde obulimba ku leediyo oba mpapula z'amawulire si musango. Gwe gavumenti olina obligation okujja oyogera ebituufu. Kati oli bw'aba ayita boogera ebituufu mu bantu. Lwaki anyway genda mu maaso katwogere kankolekera omuzindaalo. Njakulya Baguma nga ayogera ebituufu. Kulekedde omuzindaalo. Baguma nga nti Museveni teyagamba caucus eri chaired by Ruzindana. No, teyayombye. Mwe mweyombesa abayite mbabuza amazima. Ne bagamba nti nagenze ne delegation y'abantu 7. Ne mugamba nti Jeje Odongo yasayinize delegation. Yes. Naye yakugambye nti yo delegation ya vice president. Delegation ya president bwe yabadde ayogera nabo mu caucus. Mu African Union baali bameka. Richard, president bwe yabadde ayogera nabo mu caucus. Omu n'amugamba nti nze nagenze na 7. Omulala n'amugamba nagenze na 5. President n'abagamba manyi munnimbye. Naye ngenda finding out the truth. Kitegeeza nti naye yaga nti this is a fib. Between me and you. Ngenda okukkiriza nti musobola okupropagating obulimba bwamwe for whatever reasons. Ekyo nkikkiriza olwaleero. Naye nze sikkiriza kubeera paati yaabwo nange kugenda mu maaso nakyo. Nedda. Ampuliriza Olutindo. Baguma nzira kukiddako. Ngenda kutandika na PDM. Nayo nja kwangwa nja kusembayo nekiri ekya Mbamanerenda. President, government finally yakyusizza with instructions from the cabinet. Eno simanyi oba ya president pase but cabinet unanimity ngegamba nti twayongeza sente za parish development model. Nti naye bali infuriated banyivu nti abantu basigadde bafuna sente nga ntono nga teziwera milioni emu. Nti ate ba parish chief babadde basoloozaako kuzikka wansi wa milioni emu. Nti parish chief agamba nti nze bukuwa milioni nina empapula ze na photocopy nze nakoze bino. Kati government yasazeewo unanimously nti buli asaba sente za parish development model ajja kufunanga milioni emu. Buli parish bagiwadde milioni 10. Kati twagenze tuli mu trillion emu, I think 1.07 trillion eziri mu parish development model. Ngaga nti zino ojja zisasulanga myezi 36 okuzizza mu revolving fund. Anti kati oli yabadde abuuza minister nti naye zino zinajja abantu mu bwavu. Naga nti tuyinayo endala. Tuyinayo emyoga, tuyinayo n'endala ezisobola okugattibwa ku zino. Neba parish chiefs by the way benefit erimu endala ba parish chief baba wadde emitwalo 10 nti over and above ku sente ze bawadde bafuna. Kati government yagaye nti ekibadde kiremesa parish development model nga ba parish chief atete bayina. Kati yagaye nti buli mwezi ow'omuluka bajja musasulanga emitwalo 10 egy'okuyambako parish development model okukola emirimu gyayo. Ne office ne bagiwa office sijjukira sente zaayo ze bagiwadde okugula empapula okukola photocopy okukola ki. Finally bakrakinze naaki ya parish development model. Omu kube nayogeredde nabo earlier today adanga nti ekyalemesa entandikwa ne projects ezasooka ezifaanana zo
nti ne ba chiefs abaali bagaba nabo baali beegatta mu bazitwala ne batazizza nti kati bw'oba isolatinga bo ne bafuna reward bajja kuyambako gavumenti okukola abanga eno fund revolvinga baguma tebajja zisasula ndi wano naawe gwa 10 ogw'ekkumi oguddako inshallah katonda ng'atuwadde obulamu tujja kubanga tuli wano tibikizisasula mpozi nga nfunyeeyo andaga sooka ove ku kuzisasula impact yazo eri gye ziraga because economic concept ndoza yali Dr. Israel Suruma ng'aga nti abantu balina okufuna ssente ezivudde ebweru w'ekyalo kyabwe ng'aga nti ssente ezirevolvinga mu ekonome y'oku kyalo nga baguma yatunze akabuzi n'agenda ewa Kibazo n'agula ettooke Kibazo n'agenda ewa Ssemujju n'agula omunnyo nti ssente ezo nga teziriiko ssente ezivudde bweru teziyamba kyalo okukola ki kula kati ekyalo kyali kyetaagamu ssente ezivudde ebweru w'ekyalo ekyo naye lwakuba ye Suruma yali aga nti ssente ezo zirina okubeera pegged to production nti olwo ekyalo kisobole okukula kati bano baga nti tubaleese mu mana economy kuba yali aga nti eyo economy yonna to Suruma I think we had about 80% of this economy that was out of a bankable economy ngaga nti tetusobola kukula kakati ono aleesa kakadde a breaking the local ya Suruma gye yali ayogerako ekisooka nze yabamu bye boogera mbasikkirizaganya nabyo nti economy teri kimuyita bankable lwakuba mwe mutunuulira banka ezitalina branch mu byalo nebeera etya banaatereka batya ssente nga netabi lya banka teririyo bankability singa bankability tugitunuulira ku bubiina bw'abantu saako mwe bakuŋŋaanyiza ssente zaabwe nga tekali na registered naye bakuŋŋaanya ssente zaabwe ne bakola ebintu byabwe singa eyo bankability gye bapima maybe nandibadde nga ntandikira okwo abantu buli bafuna ssente mubaamu abeekyusa obulamu bwabwe ne bwe ziba nti oli yafunye ssente n'asobola okusasulira abaana fees ababadde bagenda kuva mu ssomero aba alina kyakyusizza ziba tezikoze kye wazimuweeredde naye at least waliwo baba kyakyusizza so essente buli lwe zijja wabawo at least 10 abazifuna 3 4 zijja baya 7 6 zisobola nabo ziba zibayambye mu bizibu nga tugambe nti ono omwana we yabadde mulwadde ng'agenda kutunda kibanja kumujanjaba n'omuwa ssente n'ajanjaba omwana ezo nazo ziba zisevinze ettaka lye si kye wali ogenderedde so yes ekyokubiri simanyi engeri gye tupimamu evaluation simanyi engeri oba waliwo naddayo ku evaluating kankubuulire nze ate nkyogera sigwe gusoose okukyogera wano nti ze ndowooza bw'oba oteeka ssente mu bantu nga bwe ziteekebwamu gavumenti ziba za kukola bya bufuzi so nze ndowooza oba ozibalira ku return yebeera return esookera dda ebyobufuzi return 2016 bwe ziba zikola ekyo ndowooza ziba zikoze bino ebirala oluzungu lwe twogera banke bo asimanyi biki olwo luba luzungu lwaffe lwotwogera naw ekyo kyekyomu ekyo ekikubiri oyogedde ku ababeera nga bazifuga ow'omuluka n'abalala okukwata kw'enjawulo omwekyo tewali kipya anti sente buli lwe zijja abazikufuga bazikwatamu enjawulo asunako anti kati ono yafunidde solution aga gwe katukuwe oleme kusunaku za Kibazo anyeze eddagala lyazifunidde nze ndaba kinabeera ng'oli bw'aba alwadde omusujja n'omuwa panado aba tagenda kuwona omusujja tegujjanjabwa panado n'olwekyo ndowooza nti okusuna kujja kugenda mu maaso kyenvu ne nkugamba nti tebajja zisasula rate tegenda kweyongera okusuna kujja kugenda mu maaso naye ssente buli ziyingira mu bantu zibaako kye zibayamba
because era saagala sente zibeere eno ffe tuba tuzifuna fekka nazo erika zigendeyo ezinaatuuka nazo gazituukeyo ezinaatuuka nabo balyeku ezo. Dr. Mahathir Muhammad bw'awandiika ezimu ku njawulo za Dr. Mahathir Muhammad ne Lee Kuan Yew is Lee Kuan Yew yayina omukono gw'ekyuma ku economy. Dr. Mahathir Muhammad ya running economy emu ku zaali zisinga okubeera corrupt mu nsi, naye ate nga ze zimu ku zisinga okukula. Yali akkiriza nti up to percentage ye eri obscene, up to 30% of your economy can be corrupt provided or controlling proceeds za corruption nezitafuluma kugenda kubeera invested offshore. Munnabyanfuna Germany gwe bayita Joe Stiglitz actually are studying a model ya Dr. Mahathir Muhammad nga development model. Joe Stiglitz says it is one of the development models that the Chicago University, the global leaders in economics, had never studied. Nti ebaleke banyage kasatu gwe ggalawo oluggi zireme kufuluma zikomewo zibeere mu invested mu economy. Naye Mahathir yali ataatunula ng'agamba nti tayagala baguma atwale kakadde, ayagala baguma anyaga ng'anyaga ziri substantial zagenda okuteeka ezigenda okufuuka olufungu mu economy. Kati mwe modo yammwe baguma ekizibu kyeyina eya PDM ti ate otuwadde kakadde kagenda kukola ki? Tugenda kalyamu capati tukakolemu embaga kaggweeraawo. Ekyo si kyekizibu. Ekizibu kyekiri nti atwala togaddewo oluggi bw'okozesa enkola ya Mahathir. Nti atwala togaliddewo oluggi. Omuchina yazitwala nasimba layini oziweereza ewaabwe, omuyindi yazitwala nasimba layini buli lweggulo okutwala ewaabwe. Lutindo, Ssemujju, PDM. Nze kankuwa ebyokulabirako mu kyalo gye nazaalibwa ebijaaba. Essomero lye nasomeramu Bijaaba Islamic Institute twafunako abalibya aba Islamic Call Society ne bajja oddidaabiriza ne bagamba nti materiyo ze bagenda okukozesa zonna zigenda kuva ku kyalo. Ne batugamba mu kuba amayinja abakuba bulooka ekyalo kyonna nikyambuka ensozi. Nange ayogera nayo ntukuba amayinja entuumo naye nga tebasobola kutwalako yadde 10%. Museveni nga yakajja. By the way, Ssemujju, just one second, kankulie ekimuli. Emirundi President Museveni gye yali atunda concept ya wealth creation originally. Naye era nzirayo wa Dr. Suruma. Concept gye bagamba nti amasomero gazimbibwe communities. Temugaba contract kuleeta zimwe kuva Kampala naki. Ekyo kyekimu ku Suruma bye yali preachinga. Nti bw'oba ogenda kuzimba essomero Enkokonjeru ewaaba baguma bloka muzigule ku community, abazimba babeere ba community, amabaati mugagule ku hardware awo, nti sente zisigale nga zisigadde awo n'amalwaliro. Lwakuba evaluation yaye yajja oluvannyuma lw'emyaka 4 nga ebizimbe ebyaweebwa community byonna byajjula kraka, byali bigwa, byali naye nga concept yali eyo. Newe nsoka ku ekyo abazimba amayumba gaabwe mu community galina kraka. Newe nsoka ku ekyo Peter. Madde nkugira Museveni nga yakajja yagenda okuwamba gavumenti nga nyina emyaka 12 n'emyezi 4. Ewaffe ku kyalo ne bagabako tata 2 ne bagaba ne tractor bazaali 4 nga tata ziwandiikiddwako produce for marketing, produce for export. Ne batugamba nti Haji Sali gwe bawa tata nozane Haji Katende baba wadde kubanga yebasinga okulima kasooli ku kyalo. Era nga tubuuza nti weetaga kulima ensawo meka ne bakkirira ne batandika okulima kasooli nga waliwo incentive y'okulima kasooli omungi.
kati nze neewuunya Museveni oyo n'owaleero kyekyabaawo kubanga ngaye nti ffe baatugamba ndi mukuba amayinja nange nakuba amayinja entuumo nga njiina ewaka ewaffe fekka ge twakuba ne mukulu wenkati yafa nga naffe almost tumala contract ndeese ekyo kuba abantu kyakulabirako nti bwabeerawo incentive abantu nti mugende mulime kino abantu baalima omulinga wano ne bakkirira emukono ne bagamba ne zaakedi bazigaddewo omulinga ne bagagugudde akatale tetwastadinga akatale kako nga tetunnagendayo nze nagamba wano luli Peter nga twogera nti neewuunya nnyo okusanga mango festival e Dubai ngenda okebera figures nga Pakistan etunda emiyembe miliyoni za $100 e Dubai buli mwaka abasomere Pakistan bangamba nti Pakistan yasinga emiyembe emiwoomu mu nsi yonna naye kuga nti tusobola kugijja ntugirima wano wanedda baali tebalimaawo watermelon twali tetulima apple byonna kati tubirima nze ndowooza ni gavumenti ya Museveni singa yali serious nga agize nti alinawo abantu kuba batugamba figures batuwa eziri official nti abantu ebitundu 37% be batali mu kiri kyonnyonnyodde abatalina ssente abalima kulya nti be mu bwavu president abayita kyonda kyonka bayita kidda bw'oba oyagala kubajja abo era nga omaze okwidentifyinga wa gye bali nze ndowooza ebyo bye birina okukolebwa noga ntufunye akatale nagamba ko wano Mbabazi yatugamba nga mu palamenti waliwo abanyankole nga bakomplaininga nti amata gaabwe bagayiwa neka tebakomplaining bali ku social media leero baguma tanyize kwogera ku banyankole Mbabazi n'atugamba badde nkulaba ng'ontunuulidde olina ne kasimayira akali kiki ngamba togenda kuntwala eyo Mbabazi n'atugamba nti ekizibu actually si mata nti tetusobola kusatisfyinga market n'atugamba ekiseera ekyo nti Nairobi Kenya yali tusabye amata liita sikyazijjukira twazisapulengako wiiki 2 ne gaggwawo naga nti tetuyina production of anything esobola kususitaininga any market naga ekyo ekizibu kya Uganda n'atuuka ku mbuzi ezaali zogenda Saudi Arabia zaatulema ne bazijja Somalia abasomali nga bali mu lutalo nga balunda embuzi ne Djibouti kakati nze ndowooza ni Museveni kyenzikiriganya ne baguma zino ssente tazireetangako nti ekigendererwa kyakujja abantu mu bwavu yaleetawo ssente kuteekateekawo ssanyu na mbeera egolo nabadde ewaffe mu constituency awo ekiwologoma waliwo Ajibali yali kansala nga wamaanyi NRM twadde ku Duwaye twaddeko n'omulangira Spirit Mufti ne Nakadama Deputy Prime Minister Nakadama ngosese effective leader of government business mu parliament bwe yatuuseewo Nakadama nayebaza abantu era naga nti seneza PDM gye ziri bannange muzifune tulina ez'emyoga muwagire NRM kakati kino lwaki nkireese kira n'abantu baganga nabo basekangera nawe bwoseka kubanga gavumenti tugambe ekirango ozze kunoonyayo abavubuka b'ekiro yagala obbajja atya mu bwavu olangirira kakati kwosooka kubuuza nti ekira mu kiseera ky'okulonda 2020 gavumenti yaleeta biliyoni 1 n'egiteeka ekira nti ya myoga ate kati mu parish development model ereeta miliyoni 600 kubanga kine parish emiruka 600 nti kati emiruka 600 emiruka egyekira omuluka gw'ekireka gwokka gulimu abantu basuka emitwalo 10 bw'okuteeka miliyoni 100 ezo banza n'abamu n'obutaziwunyirirako gajinga ofumba emmere omuntu atagiwulirako na bwewunya naye kati noga nti emiruka tugimazeeyo mu Uganda katwongedde sente nze ndowooza genuinely nti gavumenti eno ate abakugwe bayina abo nabo yogedde wa Dr. Suluma n'abalala ekisooka abantu bennyini gavumenti emanyi gye bali nga tuli mugaba ebyemmere okenzali simu kubagaba ne constituency yange yali efuna ebyemmere eno gye baagaba mu covid bwe ngireeta mu palamenti nga mbaga ebijjanyamu abantu bivundu ne bampita waliwo brigade erinnya ndyerabidde sajja mutoolo yampita ku Taiba school nga Ssemujju lwaki tewatuubuli muganda simanyi nti mugaba emmere nga wayitubuulidde naffe basapulayi bagireeta nga boogera bulungi by the way ofu waliyo kano kibirige naye abagaba emmere aba gavumenti baga nti beewuunyizza nnyo
nti nga batuuka mu kitundu nga kirimu abantu okusinga be badde basuubiramu. Omukyala n'aŋŋamba nti ntuuse wamwe Bukasa nga mu takisi mukolanga amaka musulamu abantu 6 buli kiro eyo home. Ne tutuuka e Kasokoso nga waliwo asula ne bodaboda ye ku lubalaza. Nga ku lubalaza bw'amala okuvuga n'apaakinga ne yeebaka. Budde ne bukya n'anaaba mu maaso n'abaka boda n'agenda n'avuga. Nibaga nti emmere eyo nsonga lwaki temaze nti twali tumanyi nti abantu bali mu mayumba. Naye nga kati kyova aba National Bureau of Statistics bagamba nga tusooke tumale okubala bino byonna biggwe. Bwe tunaamala okubala abantu ne tutegeera nawa gye babeera na buli kimu tulyoke tutwale out PDM. So kikyentegeeza ne PDM si kibi sente ogenda mu bitundu era siyinza kubaga nti sente si kibi naye sisuubira nti zirina kye zijja okukola emyoga kye zaalemwa ne sente endala kye zaalemwa. Gavumenti eyina abantu abakujjukujju babeeranga baabirango buli lunaku ne bakeera ne bayimbirira bakujjukujju ne bayimbirira ekintu ekitono buli lunaku ng'omuntu akiwulira ayinza okulowooza nti kinene. Nagamba oli Peter, budget gye twayisa mu parliament eya 52 trillion emisaala wages egy'abakola mu gavumenti ne Ssemujju nga mwali emisaala and wages, salary and wages ziri trillion 7. Recurrent sente ez'okukolako ogulako mafuta, motoka, mawulire, mpapula, kugendako mu semena ziri trillion 13. Gavumenti employinga abantu roughly about 500,000. So abantu ba gavumenti 500,000 tuli mu trillion 2. Noga nti wali abasinga obungi mu ggwanga ate bo bawaddemu bagagawale. Naye ng'olina emitwalo 5 gyo gyegiriisiza ku trillion 20. Abasigadde noga nti kati abo tugenda bajja mu bwavu ne trillion 1 buli lunaku n'ogiyimbirira buli lunaku baguma ajja kunyiigira nnyo. Era nze nagendako ku mbaga ya mukwano gwange sigenda kumwogera mu ankola eyo era ne parliament yanyo kyogera ne kibanyiiza bw'okwata ekkuba eridde ewaffe ekyazanga ku biseera bya Christmas. Lumu nali ne Namujju nga ngamba MP w'abakyala kiikirira Lwengo ewaffe gye nzaalwa nga traffic jam atuuka ekyazanga nga agamba nti yali agala kuvaamu gula kasooli naye nga tasobola kuvaamu. Nze ntambula mu makubo gano era nadde ku TV emu nga ngamba nti olumu priority za gavumenti zintabula. Nava oba ekkubo likyamira Bugweri erigenda e Palisa ne riva e Palisa ne rigenda Ekkuumi nga tuli mu kalulu k'Esoroti nakwata ekkubo eryo brand new road pia tamaka mulungi nnyo naye nga ebbanga lye nalimalako nga ngobererwako kitwaka eki teriyo mmotoka ndala. MP weyo toyagala sabe namubuuza Robert Kasolo ne mugaye ekkubo mulikozesa ki? Sirabye mmotoka. Kampala ne Wakiso baanikako muwogo. Kampala ne Wakiso emmotoka eziri mu Uganda nearly 80, more than 80% ziri wano. Kampala ne Wakiso ojjamu omusolo gavumenti ogusukka more than 70%. Temuli nguudo n'ogenda n'osooka n'okola eri abatalina mmotoka. Ssemujju mu economy abaplaningira economy gye bayita the 80-20 model. Amba nti buli dola gy'otateeka mu kola nguudo eggwanga lifiirwa $2 mu time mu kuliperinga motoka mu mafuta. Ate wano ewali sente bw'oba oyagala kusooka kuba gutunulira ewammwe ekkubo olikwata eriva ekiwaatule okulituusa ekira n'okuyitawo Kiwologoma. Abantu nga bamala essaawa nnamba okuva wano kati lijjudde ebinnya n'okwata eri emukono ku makya n'abadde ngenda ng'emmotoka ziva mukono zisimbye layini mpaka bweyogere n'okuyitawo. Buli omu ajja okukolwa e Kampala mw'ojja ssente afiirwa an hour and a half. Kati otandika otya ogenda okukola ekkubo erya Ekkuumi nga tonaakola wano wojja ssente buli lunaku. Kati eri obululu okay, ayaguli ekyo baguma kye yadde agamba. So nze ndowooza nti PDM mwami Museveni netagiyagireetamu yennyini ne gavumenti okutwaliza wamu baaleeta kintu kye batawadde budde neno naga nti tukitandike biri gwereyo kubanga baba bakatandika
buli muntu gwe bawa miliyoni emu ateekwa okuba nga buli mwezi azaayo $800,000. Kaakati Museveni bw'atambula n'agenda mu north ne bamugamba nti ffe mulimu ebyokulabirako kati nze Bukasa baawaayo omuntu n'agula embuzi PDM agenda gula ku lunnambuzi. Teriyo mbuzi gy'ogenda kugula omwezi oguddako nebanga ezadde otandika okuzaayo amagoba. Museveni babimubuulira n'ayombesa technical people n'agamba nti kati ebyokusasula sente nga muzeewoze mbyongezaayo myezi 3 kati eyo study eyali ekitaddewo n'eyayongezaayo zaakolebwa ddi gandi gavumenti mulina kutambula. So therefore zino sente za PDM Museveni yajja mu byabufuzi ate nga nti bannabyabufuzi bakujjukujju buli lunaku bakeera ziyimbiranga kati bage twongeddeko naye nga bwe ziba zijja abantu mu bwavu ziryogerwako nga bwe twogedde ku South Korea ne Malaysia ne Indonesia ziryogerwako nti Uganda yali kyewuunyisa baawa abantu trillioni emu ne bagenda nga bagikanyuga nzikiriza just nkusamalizingire lumu nali nga twogera ku PDM kifaananyi kye nawalaga nti nze ku kyalo gye nakulira bafumba emmere omuceere tuliwa ku mawuledi bakumbaga ne baddira ebbakuli ezirimu enkoko ezirimu ennyama ne bazitwala mu ddiiro ewali abakulu ffe ne batuwa olusiniya lumu ne bagamba mulye nga terubamalamu abali ebweru mwenna. That's what happens. N'okwata trillioni 2 n'oziwa abantu 500 n'oddira olusiniya n'oteekako trillioni emu n'ogeegwanga nti lulwo era ffe twamalanga emu tugiyera ku ttaka tuginyaze ku Rwanda kubanga practice etesobola bamala. Gw'ogambye eri ekyazanga nakirabye ejjuzi tulina gye twali ewa MP mu mukwano gwaffe ng'alina olumbe ne bafulumya ensaniya twali ne Romshana n'alemererwa n'okuyingira ffe gye twali tulina okuliira munda akyalaba ng'alaba firimu nanga nti akanoni nanokakwata mu bifaananyi nga bwe baleeta olusaniya abalwenzi nga babuuka balulwanira okugenda okukakana nga luli ku ttaka kati eye PDM. Richard Baguma ne Ibrahim Ssemujju Nganda omanyi mbadde nzeeyo wano ku simu nga nkebera Milton Friedman. Milton Friedman yakozinga Chicago School of Economics oba ku Chicago University yatuuka nga ye leader mu byenfuna eby'omulembe guno ebitali biri ebya Adam Smith. Kati Milton Friedman yakozinga crisis ng'agamba nti abantu ba bulijjo bano abasookerwako tebeetaaga kuwa nsimbi, weetaaga nojja mu kyalo no identifying mu babaguma 50 n'obawa emirimu n'obawa ensimbi ez'okuinvestinga bo babaguma ne ba employinga bano bakibaza abasigadde wansi abawera obungi aga nti awo nti obeera ovudde mu socialist notion za mawanga g'abaguma gye yasomera bano ba Nordic countries nti buli omu musitule ye Milton Friedman agamba tositula buli omu situlako 50 ku kyalo abo ng'etteeka bajja kusitula bali abalala. No nze si Peter bwe mba ntambula ekintu kinali nzikiziganya ne Museveni naye lwakuba nti akikozesa bubi ebweyogerere nyina factories abantu zibasasula bubi naye ku makya bw'otunuulira traffic ayingira sikandike kwogera mannya gaazo ne bw'oba otambula ku Jinja Road ne bw'oba okutte ekkubo eriva e Kayunga eriva ejinja nerigukira e Kayunga n'olaba layini y'abantu abayingira nzi kinkakasa nti nga olongoosezza embeera factories ezo mwe zikolera ne zongeza ku bantu omusaala kibawo entandikwa ate gye bajja okuwa ekitiibwa okusinga omuntu abaga nti mugende ew'omuluka mwewanditse buli omu aveeyo n'akakadde ate n'obeera ku leediyo nga kyoyimbirira buli lunaku. Lutindo, Baguma, ekinasembayo leero tusigaze eddakiika ntono nnyo naye pulezidenti yakubye emmeeza aga nti ayagala bano aba palamenti baluma amannyo wawe etteeka lye baayisa ku micro enterprises microfinances ne non-deposit financial institutions nti abawola mu lulimi lwaffe tubayita bambuzi ku nte basusse okuteeka interest ey'amaanyi aga nti
ayagala etteeka eryo yalagidde ministry ya finance yalagidde BOU aba monitoring aba ne microfinance support center nti mubatunulire enkaliriza lwaki bawola abantu ku magoba agayitiridde we yavudde ng'ababaka ba parliament bamukubidde enduulu nti ssebo tuli ku nnabaatabangawo mukwano gwange speaker deputy speaker ng'aga nti ababaka be tebakyakola bano ba Ssemujju bali mu kwekweka eri abasula mu palamenti eri abavaawo nga buzibidde ddala ng'omuyindi takyalina waabakwatira eriyo nti kati kifuuse kizibu ng'agamba balina okufacilitatinga mu constituency bamanerenda babafuukidde ekizibu naye ye president n'akifuula broad n'agamba nti kirina ku babaka ba palamenti kiri ku bantu bannayuganda bonna financing efuuse enzibu babawola ssente very expensively aga nti kikome. Nali mbuuza mpyonu mukyala mukwano gwange kyeyasooka okukola nga ayingidde mu palamenti yeewola akawumbi kyeyasookera ddala okukola ne mubuuza naye really w'obeeredde n'obeera gy'obadde n'okampeininga n'ogenda mu palamenti ate kati lwaki weewola akawumbi nga kyotandikiddeko nga ambalira nga bwagenda okuzimba bu apartment bujja ku ne mugamba ebyo nange bye nasooka nze bwe nasooka nga ngeze ku rudi Uganda bambalira emotoka eziparkinga ku National Theatre zi special nga bwe zikola nengenda sente neziteekayo so you see ekyo kyekisookerwako nti bwe twewola tuba tugenda kukola ki n'abadde njogera n'omuvubuka ng'amaliridde okwewola agenda kwanjula niye wagenda okwewola wamanerenda really kibazo nakyo tulina okukyogerako manerenda abalendinga sente waliwo company nyeyo associate nga nayo ewola sente abo si be bawa 20% si be bakwata abantu ne babatwala ku CMI bano tebali registered bagamba nti mubakambuwalire balina registration tewali bawandiikiddwa Ssemujju ajja wa kibazo nanga nti leka wano transfer namugamba nti wandika transfer nti ennyumba yo gy'osulamu ojinguzizza ku sente bweziti Ssemujju ne baguma wawo omubaka wa palamenti yali ali mu mantabutabu sente ne zijja munywanyi we mubaka munne actually babiri omu yafa ne bamukwata ku mukono ne bamutwala mu NRM ne baba tebannamutwala ne bamugamba boss bw'oba ogenda kuze bagenda okukuwa tulekere kino twagalako 3 ku buli 100 n'abalamu bagenda kumpa 5 nti mwe mwagalako mmeka nti 3 nti ze miliyoni bimeka 2 kakati omunamuzza akawungezi namugamba nti waliwe nabadde nkutwala bakuweebi tie naye ate nze nfunya awalala bajja kutuusiza ku 7 naye ku 7 nze njagala 4 ku buli 100 musajja naddira ennyumba y'entinda n'awandiika ebiwandiiko nti nkuguzizza ennyumba yange entinda n'abiteeka ku mpapula n'abitwala ewa looya naye muwe Kampala Ssemujju n'amumanyi sijja mwogera linnya n'amuwa empapula indindo omusajja ne bamutuusa bwe bamutuusa sente teyaweza 4 yabawaako ekitundu ennyumba bagitwala ate n'ekitundu bakitwala naye kati abo president anaaba regulatinga atya kukyo mbadde nkugamba n'ekyo okubiri waliwo sente ze baateekayo ate omusajja n'ekifo mu palamenti yakifiirwa baateekayo sente mu banka ez'okuweebwa ku 12-13% ez'obulimi paranam bakugamba zino president zakayanakaga nti bakusaba ne 10 bakugamba nti ezo bw'ojja mu banka okuzeewola ekugamba nti ebyo bigenda kutaawaanya twala zino ezaffe banka nekwata sente za gavumenti nezikuwola ku 24%. Olutindo Ssemujju okusooka nze ndowooza kiringanga palamenti abantu bagenda ne bafa ne bagala tusondere famire nze sibikkiririza ameera olumba zinsalako lwampaka
nze ndowooza nti abantu balina okukendeeza omululu waguma gwe abadde agamba omuntu bw'ogenda ewa Manerenda ne weewolayo ssente n'osinga enju ne bagitwala sikusaasira wadde ono nayo ki Muwanga Kivumbi ye yaŋŋamba n'aŋŋamba nti supply generates demand. COVID nagaba emmere yali Keynes nagaba emmere n'empulira nga nemereddwa naye nga abantu bunaku bayiikanga amazzi bali ku gate yo nange aguwa bitandika ngambe Keynes oyo yali Schumpeter ye ulwana ne Adam Smith yagambanga demand yereta supply Schumpeter najja naga nti ne bwobeera ne supply nga nnene demand naye erabika. Nze ndowooza nti Manerenda omuntu agenda yaba amanyi bulungi nti agenze kwewola ssente zakuzaayo mwezi almost zonna ezaabwe ziba zakuzaayo mwezi aba amanyi bulungi nti ayingidde mu banka kati ebyo nze ndabanga biri wakati w'abantu n'abantu nja nnyo okwewaza gavumenti kuba Peter wenkubira essimu ne ngani mpolayo miliyoni 2 nyina ekizibu kati ezo gavumenti egenda ziregulatinga etya eriyo abali registered president batunuulira eriyo ba Manerenders farms ziri registered anti ezo ziri registered zezigwa mu liri etteeka era zo zirina kutambulira mu tteeka bwe ziba zimenya etteeka olina kuzivunaana naye percentage abantu gye bateeka ku ssente ebiseera ebimu basinziira ku level of desperacy ne risk kati ebyo nda gavumenti bigimenyera bwereere. Nze Peter ndowooza nti ssente kuba abazitusomesa mu kiraasi nti capital yekola emirimu gavumenti bw'eba eyagala eyitire mu banka zaayo kati erina banka 2 eya Post Bank erina ne Housing Finance ezo banka za gavumenti 100% eyitire ne mu Development Bank Development Bank olumu erwawo etira nnyo okuba business nekitwalako obudde okuprocessinga ne Commercial Bank ennaku zino omuntu asobola ogendayo mu lunaku lumu 2-3 n'afuna ssente ekendeeze ku magoba geesaba mu banka zaayo Post Bank yes ne mu Housing Finance kireetere ne banka zino endala okukendeeza. Gavumenti eno kizibu kyeyina abantu abagirimu bakola business era ensonga lwaki nuza ne Uganda Telecom yagwa kubanga singa Uganda Telecom yali weeri MTN ne Airtel tezaali badde nga zisolooza ssente ze zisolooza naye olw'okuba gwe tolina kyakukola kiziteekawo kyogenda nazo kubanga be ba players abali mu katale. Kati gavumenti gibuuza nti Airtel yalaga kati nala Museveni awa ne Museveni ngaga nti abaawo meme tubakooye Parliament yayisakuliza Olutindo gagoba omeme kati saawa oluvannyuma lwa report ya Salimu Sale mu budget eno gye twayise eriko kati bateekamu ssente z'oggula Escom eve yegende nene bwenabeera mu Kosase ate sinze nakitandika ngamba buuza obeera otya ng'olina omuntu gw'opangisa nti yaali eri Jinja generating amasannyalaze ate ng'olinawo n'ekitongole kya gavumenti ekya generation nakyo kikola omulimu gwe gumu waliwo wano mupangisa nti wamukwasa ebyuma akukolera amasannyalaze noona ali wali amusupervisinga naye kati ebintu Museveni yavayo nanga nti bano saategeera kati nsazeewo factory zigenda kufunanga amasannyalaze butereevu baseera naye nga wali yagamba muve ku mmeme mujja kutuleetera obuzibu. Gavumenti bw'eba tegenda kweyingiza mu byanfuna bya ggwanga Museveni aba talina waakomerawo ga nti nja kuyoma ne Manerenda banka eya gavumenti Uganda Commercial Bank yalagawa zino eziriwo kati olaba ennaku zino buli kimu UPDF yabyo construction naye ogenda aba UPDF nga ne mixer equipment kwotandikira construction papangisa mpangisa mixer nenga waga abo zimba kati contract